ne muga ki ekibadde naganze gwolaba nasuze ku poliisi ne muga baakusibye nti ate bansibye nze neetutteyo ku poliisi ne mugamba olubadde naŋŋamba nti baawe yabadde akola mu saaluuni gye yabadde akolamu ne babagobayo ne bagiggala olw'embeera eno eriwe yaddukadduka saaluuni bwe baagiggadde n'addayo ewaka landiroodi baba landiroodi nabo bamanya nti kati ono takyayina mulimu okitegeera n'abugambirawo nti mpa ssente zange ez'enkubanja oba si kyekyogenda n'abagoba mu nnyumba nga tebalina kyakkola ekiwejjowejjo ne bajja ku poliisi wano ya Jinja Road we baasuze ekiro zigenze okuwera ssaawa 9 ez'ekiro musajja nga bw'omanyi omusajja n'asikamu sajja nadduka nagata nga naye agenza okulanga naye aweddeyo talina kyagenda kuyiiya nadduka okitegeera waliwo suuna wootuuka mu mbeera ng'olina kudduka buddusi nga gakuwetokyalina pulaani okubye pulaani zonna ne ziggwayo suuna beni n'omulowoozaako ng'ebizibu by'obimanyi mpagi n'omulowoozaako nga naye talina kyagenda kuyamba kusekera busekerezi noga naye lwaki sigenda nze omu nenkamirika ku street suuna abantu bonna abali ku street tebaliko lwakwagala nnaku gyansi ye batwalako mukazi bwe bukedde ku makyamagama ga bbaawe tamulaba poliisi naye mugobye mugamba vaawo ku Jinja Road tojja kubeerawo tetulina we tugenda kukuteeka kwe kujja ku New Vision naye omwana gwaweese ku mugongo yasinze okumalamu amaanyi mwana wa myaka 7 n'ekitundu naye mulema gwe bw'omusanga ng'amuweese oyinza okulowooza nti aweese bebi naye ate ono ow'emyaka 2 atambula gw'alina ku mugongo wa 7 kitundu ate mulema ayagala kugenda waabwe Masaka kati mugambye ne mugamba maama wange ne bwe tukuwa ssente zikuzze e Masaka naye ogenda otya pulezidenti yagambye boda takisi costa tezikirizibwa kutambuza abantu otambudde otya kyova olaba waliwo abantu benalabye eggulo mu gataliiko nfu galaga nti pulezidenti yaliwodde abantu ennaku 2 mugende mu byalo niye okujja okukwata abantu abruptly n'abakwata bukwasi kuvunjaga buvunjazi okitegeera linnya mutikko kuzinduukiriza buzinduukiriza kubanga mukazi ono suuna agenza atya ssente azifunye fayini naye kati okupangisa takisi emmotoka emutwala Masaka special egenda mujjako ssente meka nze namukwano gwange adaadi ali awo katwawo nade nyumya naye nga yasazeewo ye n'asindika famire ye egende mu kyalo yasigale mu kibuga ye ng'agamba yajja kuyiriba kati abantu yadde mukyala we ne sisita we nga bebagenda naye ebukomansimbi babadde bulijjo batuukirawo emitwalo 3 nga omutwalo gumu okutuuka e Masaka 15 okutuuka wa ebukomansimbi bombi babiri emitwalo 3 giba gibamala naye batuukidde emitwalo 22 Allahu akbar ebukomansimbi emitwalo 22 abantu aba ate nga emitwalo egya 22 toyina ssuubi lya kuzizzaawo anti kati oyinza okugamba suna ntekemu 22 njazifuna ku wiikendi nga ggwe obidongo naye tolina na ssuubi lya kubizzaawo kwa tolina gwongenda kukubira bidongo kujja ng'ojja kubikubirawo waka ate we batakusasula mbeera yo si omukazi suuna mutima gwange akedde gunnyogoza ne kakati nkyakuba pulaani nze era amagezi ge muwadde mugambye maama wange tambula otuuke nateete oswame ekimotoka ekyente oba ekireese amatooke oba nnyonnyole banakukwatibwa ekisa batera kubeera mu babiri bajja kuteekamu ng'owokusatu bakuzzeeyo ye option yokka gy'ayina otherwise suuna beni oyo omukazi agenda kumaliriza agenza kusula ku street omusange ku street obwana bwemuba mulimu obwana suuna ng'okaddiye oli eyo obwana obukolako interview kakunyumiza engenda gye kagendamu ku street abaana bali ku street abasinga lonna tebagendako nga baagala mbeera yansi kati olagewa ne Mukama Katonda bw'atyo obulamu abutuwanga bwe yabuteekateeka tabutuwanga bwe tubwagala ekyo bwe nkirowoozaako bwe ntyo suuna beni olwo ne ŋŋuma ate naye tumunakuwalirako naye Katonda alina pulaani ye alina pulaani ye gye yamuteekerateekera oyo just script
asoma busomi naga tikatugenda kubukedde kubukedde ojja kusanga omuzira kisaakuwa omutwalo tambula tuuka byonna katonda abagiyina script ye Mukama Katonda aba nayo tosobola kugibuuka tosobola step by step nobeera omuwanguzi weewaawo kale mu byemizannyo buuza ekibuuzo kyoyagala kikuddibwe mu mangu tugende maaso weewaawo wanjise Luganda kale muganda wange wanjisebo waalaikum salaamu warahmatullah Asani ogamba otya okay hello naawe webala tuwulirizo waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuhu tukutuku baazibaganye togyetantala eyo pulani B Mukama Katonda agira akyagibakuumira ebeerewo ne mukyalo bakuba mbadde ndowooza birya newaffe mu kibuga oluguudo lwammwe olubyolo lwonna luli mu Kampala okakasa tabula amakanga okay tabula kati gwe engeri gy'olina haki ebbiri oziwadde embozi kuŋŋaanya ewamu wate teka naawe nedda oyagala kyekubiira gwe tabula Mukama Katonda tagenda kujja mu bbaliro okujjako ng'akubuuzizza ku bakazi abo ababiri oba wasobola okubabalansinga ssebo tennatuuka ku leve eyo ssebo esajja mukala kino erina gye yalisibidde ewoomuliri eyo adaga essajja lino lyafaayo alo kale kayimba sina mutawaana abakolona abalwadde ba kolona ndabuuza coronavirus wangi kale ssebo semakalu nsasage abayayi tebagirinyamu era tupowe kituufu ate ababbi kye beekola batusuza ku mugomyo kale hello gye tuli munnange ndi bulungi mukama wange kyogamba gyali eyo ab'ebweru batwale kati nno waliwo akantu ke ngenda okubanyumiza wano nga ssuuna tumaliriza
n'omwana we tosobola mutwalako kati ate bano aba security balinga balalu oba banywa oba bagamba kunywa ki butto mafuta bayita ate banjaga okitegeera bo tebawuliriza bakuba bukubi ekifo ky'okusooka okubuuza nti olwaki omutadde ku booda naye bakuba bukubi kale okay atufuneyo omu kitawe ewaawo okay suna ekyo nakyo kikomyawo ebibuuzo tubimaze suna ben waliwo bujookojoko buno abantu bebateekako omanyi bo bano abayaaye soka okologamawo katono omanyi abayaayeyaye bo buli mbeera bagisesaako era omuntu eyaleeta Facebook eyo oba Instagram oba Twitter kale gino emikutu gimugatta abantu nayo stress free yakubiri gikumalako stress kumakya tubadde tujja mu motoka ne Nicholas oli owa TV n'agamba nti eno Facebook nayo TV yakubiri Facebook TV yakubiri n'agamba nayo TV yakubiri okusinziira ku mbeera abantu gye bateekako ebintu n'ennyuma gye binyumamu omusajja bw'abadde ava Nansa Naganda n'agwa ku musirikale ng'aweeseeko madamu n'amugamba nti gwe omukyalo ono omutwala wa n'amugamba nti omukyalo ono omutwala mu ddwaliro wa lubuto agenda kuzaala n'abuuza madamu n'amugamba madamu genda ofune kye bayita supesuro madamu n'amugamba tasobola kufuna supesuro sikale n'amugamba kati olubuto walufunye mu tayimundi tewabala walufunye mu tayimundi tewabala kati omusajja omatovu bw'ayogedde n'agamba nti babeera n'abakyala baabo ab'embuto abagenda okuzaala nga leka Filipi kyakayina mu nnyumba naye madamu tasobola kukavuga alina kuteekako madamu n'amuvuga n'amutwala kati suuna kwe kuwanjaga kwange eri security manyi bambuzaabuza oba enanga onyanga enanga ali ku Bukedde TV era ngenda kuvaano ngenda enjogerako naye bategeeze basajja baabwe asooka abuuza omuntu ali ku booda booda lwaki oweesa omuntu ono ku booda nga twakugaana okitegedde suuna annyonnyole nti ono mulwadde mutwala mu ddwaliro rather than okutuuka eri nga buli ali ku booda muggo suuna waliwo amawulire gennaabyo ndooza gadde gekayunga agataliko nfuufu si maseeka si swahaba omusiraamu yabadde ataddeko enkofiira ye bulungi ali ku booda booda bamuvuga omusajja nga balina embogulukulizaabwe owa booda nageza kupalapalanya ayite mu kayumba bano ne beetoola ne bayite piki yakubya abasajja ekigo piki yakubya abasajja ekigo nga bewala miggo ne bagenda bakuba pikipiki mu kinnya omenye omuntu wa bwereere okitegeera lwekifaananyi kyendabye yamaanyi aganzigweddemu neri mama afisa likipositinze owa LDU nga agoba omukazi omukadde oba bambi bamusanze abatunda buntuntu omukyala nga yeerwana kadduka mukadde naye ng'olabye ddala omwana muvubuka muto ali mu kukuba nnyina emiggo nze waliwo omukyala awo nze simanyi nakumanya bannange buli bwe ntunuulira omuntu ali mu myaka gya maama wange abeera maama wo
nfuna ekisa mu mutima nempulira nga kati waliwo bwe nali ntambula wa takisi n'agenda atomera owa boda nga aweeseeko omukazi omukadde nga yenkaliya ddala maama owa boda ne bagwa wansi etakisi nesigala nga esindika owa boda ng'emuwalula alemeddeko muwalula n'omukazi owa takisi yali tabalaba nga tabalaba nempulira nga ndabira ddala bali mu kwabula mukyakayondo era olwamala okulawo ekirungi omukadde bambi teyafa naye olwamala okuviiraba nenkubira maama nembuuza gy'oli oli mulamu kagamba nga mpulira ddala kati ndabira ddala omukazi omusajja nga yabadde ali mu kukuba nnyina ddala mutuufu n'otafunamu mutima muli n'ogaana ddala mutuufu ono omukazi omukadde gwendi mu kwewenyula emiggo gino omukazi nga adduka yerwanako baabasibya akagome siike baaba naye nga ssebo newankubadde laba daily monitor ekifaananyi kikino ekiri ku front page naye baakubyeko ekifaananyi abaleerondi bano kyekyo agoba musanyufu okusinga gwagoba kati kibeera kyekyo kikyekyo this one is having fun owa LDU musanyufu alina akamwenyumwenyu naye gwagoba ali mu mbeera ey'obuyinike n'akasapatu kakanasigaza kamu okusembayo kano kagudde naye ono agoba aseka ono ali mu having fun kati kigenda mu maaso guno mugano bali mu kunyumirwa bunyumirwa kati bo Mukama Katonda atusaasire tulwanyise obulwadde buno buve mu ggwanga tulaba ate kiki banaddamu okugoba ebikolobero bye bakoledde mu mugano guno mbeera sinyangu suna katugende mu sipootisi tuddemu ebibuuzo by'abantu bamuyita Hassan yali kyasa abadde ayagala kumanya William Gallas gyali William Gallas yasembayo okusamba omupiira mu kilabu y'abakulu bano aba Perth Glory era gwali mwaka gwa 2014 jjukira nti omulundi ogwo yava mu kilabu y'abasajja bali aba Tottenham Hotspur ninga yasinga okuzannya mu kilabu y'abakulu bali aba Chelsea newankubadde mu Arsenal naye yazannya empiira 10-11 Chelsea yazannya empiira 59 wa myaka kati 42 era nga William Gallas yagenda maaso n'okuleka nti kati asoma butendesi mu ggwanga erya Bufalansa yaddayo gyali gye yagenda maaso n'okubanga asimba amakanda Tabula Makanga alina kawuka abadde ayagala kumanya omukulu ono gwe bayita Aubameyang nti kilabu ya Man U yamuvuddeko nedda Man U ekyaliko Aubameyang ekyamwagala newankubadde ne kilabu y'abasajja bano be bayita aba Real Madrid nabo bavuddeyo ne baka nti bamwagala abamuvuddeko be basajja bano be bayita aba ttiimu eya Barcelona abo bakasano bamuvuddeko naye nga ne Chelsea naye bakyamwagala okusinziira ku mbeera ezivaayo Kayemba Winnie mu Lukwanga obadde oyagala kumanya kilabu ye ya Man U abalwadde beeyina kati awo sitegedde balwadde ki obadde ogamba balwadde ba coronavirus oba obadde ogamba balwadde bano abatawanyizibwa obuvune oba era balwadde abatawanyizibwa obuvune Paul Pogba akumawo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwe bayita muganda wange ogwokuna kitegeeza nti weekend eri ejjajja kubeera ali clear musajja gwe bayita Lee Grant ye batya bagamba nti ajja kukomawo nga season eno ewedde kutegeeza mwezi nga gwa mukago oba gwa musanvu boka gwe bayita muganda nge Thomas Fence-Mensah agenda akomawo n'emwezi gwa mukago oba gwa musanvu mboka gwe bayita Diego akomawo gwa mukago oba gwa musanvu ate kwoteka Marcus Rashford naye agenda ogw'omukaaga oba ogw'omusanvu tulabe tumanye enteekateeka ate zinagenda mu maaso n'okubeera nga zitambula essayidi eyo naddala mikwano gyaffe abali mu bitundu eby'enjawulo naye ng'abalwadde aba coronavirus bo badde obuuza Man U terinayo mulwadde wa coronavirus n'omu abazanyi baabwe bonna balamu okusinziira embeera nga bwe zitambula Semakalu ne Matovu mwenna mbadde mubuuza kumpi ekibuuzo kye kimu nga kigamba nti Ateta yawona ye bw'aba yawona yakozesa ddagala ki ye kyo kigenda mu maaso n'okubeera nga kiddako Mikel Arteta yawona nyiiko bakyembuuliddeko nti obulwadde buno tebutera kutta era kyova olaba nti abalwadde bangi okusinga abafudde mu Afrika wano nabadde ndaba eggula amawulire nga bagamba nti Kenya yali gye sitalinzeeyo omufoomu negenda maaso ate n'okuba nti no yayongeddeyo n'abalwadde naye nti bw'oba weetegereza nti abantu tebatera nnyo kufa bulwadde buno bwa coronavirus newankubadde nga rate y'abalwadde yeeyongedde n'abafu beeyongera naye olunaku luyinza okuggwako nga tebali gye salinzeeyo omuntu afudde kizibu obutagyesanga omuntu afudde naye nga nti abafa tebatera kuba bangi naye okusinziira ku dokita wano bwe yatugamba no information ya dokita sigenda kugijja ku bano bakaziwe Bashiru nga bakola kiri atabaala oba baluwama nga bakola amawulire dokita yatugamba nti ekirwadde kino tekirina ddagala as per now
na in fact nalabyeko ne Engineer Moses Magogo ng'ayogera mu statement ye ng'aga nti ekirwadde kino tekirina ddagala naye omubiri gwaffe gusobola okulwanyisa ekirwadde kino senga tukola bye batugambye. Era kyova olaba nti oli omusajja eyafa yaliko pulezidenti wa Madrid yalina obulwadde bwe obulala. Waliwo n'okusaidia era y'omupiira omusajja eyafa omulala akavubuka kaali kato ka myaka 23 nga katendeka omupiira wali mu ggwanga erya Spain kalina leukemia naye bagamba nti ye yakatta. Nti obulwadde buno bukusanga olinamu obulwadde bukwanguya kiringa kirwadde kya AIDS. Kizibu nnyo eyo gye muziika ne baga nti yafudde siriimu era nga yafudde musujja oba yagwiriddwa ekisujja omubwangu obw'ekitalo oba yakoze eki. Kitegeeza nti bwe kuyingiramu nga olina obulwadde obulala obutafaali bunafuwa. Ate kiri ekirwadde bwe kiri. Kati abasawo bagamba kyova olaba tukuwa bino by'olina okukola nga tonnalwala oleme kulwala. Babasawo bagamba nti sabbuuni ono gwe tukozesa atta akawuka. Owabbulwa okusingira ddala pulezidenti yayogera ku ddimi lya ng'ombe naye owabbulwa okusingira ddala nti oba olabaga naaba sekendi 2 obusikondi 2 okitegeera ng'onaaba sooka ofune sabbuuni wo ogende mu maaso n'okulabika nti omusiiga okuba ekyovu ekya bbulu engalo okutuuka mu bisekeseke wano kyonna omayikiye shuwa nti ebisekeseke ebyo bikutte ekyovu kya sabbuuni. Kati teeka engalo ku mazzi nga gatambula fe abali mu kibuga ng'osumuludde taapu oba mwe abali mu kyalo ng'olinnyeeko obudomola bwammwe sekendi 20 busikondi 2 ng'onaaba. Kitegeeza nti sabbuuni ono era kyova olaba nze engalo zange zikakanyaddirwa kuba temusobola ziraba kuba nze ne bwe nfaano mu studio ngera ali ne naaba sabbuuni owa bbulu ate nga mulimu ne dito ffe tuteekamu ne dito oyinza okuba tolina dito naye kozesa sabbuuni owa bbulu. Nti sabbuuni owa bbulu ono ajjako buno obuwuka kaleya ke buba butadde ku ngalo zo. Kyolaga nti naaba engalo bw'omala okunaaba engalo tokoma kunaaba ngalo tokwatakwata buli w'osanze kyekisookera ddala towa muntu ngalo tomukwatako takukwatako kubanga oyinza okuba omaze okunaaba engalo n'okwata omuntu mu ngalo ng'akayina ne bukwata ka virus kano. Naye bakugamba nti womala okunaaba tobeera kumpi n'ew'omuntu wakololakolola kubanga mu kolola wano ajja kolola amalusu gaveeyo gagende gakugwe ku mumwagu kakwate oba ajja kuba omwasi eminyira giveeyo gigende gikugwe ku mumwagu kakukwate. Kyolaga tobeera wa muntu eyekyamula akolola anyizaanyiza beera bbali. Era ne akola bamugamba nti bw'oba ogenda kuba omwasi mukono guteeke ku nnyindo ate oteekawo olukokola ebifaananyi ebyo ndowooza mubimanyi abali ku Facebook mundaba osobole okuba omwasi. Ebyo byonna kuziyiza. Bagamba nti teweekwatakwata mu kamwa teweekwatakwata mu nnyindo teweekwatakwata mu maaso kubanga awo akawuka we kasinga okuyita. So kozesa akatambaala. Abasajja tutera kubeera na butambaala naye kozesa akatambaala twewala obulwadde buno. Naye musawo yatugamba nti obulwadde buno bwe bukukwata fact ne mukyala wange yakiŋŋambako nti waliwo ekirala ate kye baazudde kye bagamba amazzi agabuguma n'ogateekamu omunnyo n'ogateeka ku bulagwa n'ogera edda bwe twalwalanga emimiro maama yabitugamba nga tubikole mazzi nga galimu omunnyo gabuguma n'ogateeka ku mmiro ako nako bagamba nti kawonya kubanga akawuka mbu bwe kafuna kasooka kutuula wano ku mimiro nga tekannakirira muki tekannakirira mawugwe. Bwe katuuka mawugwe omusawo yatugamba nti katta mawugwe n'obeera nga tokyasobola kussa. Kyobola baga nti enniimu ginywe tojwa amazzi gali awo gatakwatagana nywa amazzi gagabuguma galimu enniimu. Jinga fe tuziyita ntangawuuzi nazo zinywe. Katungulu cumu naye mukozese. Moses Kasasa yangambye ate n'omululuuza kukola okufaako obufi era ab'omululuuza nammwe mukukuume maaso awo bayinza okubategeeza. Kwega ebyo na byonna tuziyiza naye babasawo baga nti bwe kamala okukukwata nga bwe kwakwata ateta yeeyawula n'ava mu banne aleme basiiga oba bo baleme musiiga ne yeeyawula n'adda ebbali. Ne bwe kwakwata omugagga wa Olympics naye yeeyawula okitegeera. Era bwe kakwata Diabara ne mukazi we era naye ne yeeyawula okitegeera. Bwe weeyawula bw'oti abasawo wano batugamba nti tebalina ddagala lye bayinza kuwa wabula bakuwa vitamini C. Kyobola bakugamba wano nti enniimu mucungwa ginga ebyo ebirimu vitamini C katungulu cumu olina obbirya bifo bisobole okulwanyisa kano kubanga musawo yatugamba nti bwe kakuyingira we kati vitamini C akugwamu
n'okussa amawuge ne gakona nga tukyasobola kussa kati bo bakuwa vitamini C ne bakuteeka ne ku oxygen osobole okussa mu mbeera eyo olwo n'osobola okukola ki n'osobola okwanaganya enteekateeka n'embeera eziba zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula essayidi awo kati ne baateta kye baakozesa era ateta yawona nkugamba nti ne training era akwasaganya eyiye lwakuba abazanyi yabayita ne baba bagaana ogenda maaso n'okuba nga batambula naye ng'obulwadde tebuliiwo kozesa ebyo bye tukugambye ojja kwewala naye bw'owulira nti okalwadde tuyambe genda ewali abasawo bagenda kuyamba tumanye enteekateeka n'embeera ezinaagenda mu maaso n'okubeera nga zitambula okusinziira ku nsonga ezo ezitambula essayidi eyo naddala mikwano gyaffe abali mu bitundu eby'enjawulo mbeera bwetyo bwejja okugenda mu maaso n'okubeera ng'etambula naye ate tayawona odoyi yawona okitegeera Maridini ne mutabani we nabo bali ku treatment oli omugagga wa Olympiacos naye yawona ekyamuyamba yakizuula nti mulwadde n'agenda ne yeeyawula ne bamuwa eddagala ebintu ebitambula nga byalina okugenda maaso n'okubeera nga bitambula ndowooza nkuze mukiruddeko nnyo nti kibaddemu ekyobulamu kyensuubira lino kiyinza okubeera nga kibayamba abadde agamba mbu liigi y'eggwanga by the way erya Bungereza batula wiiki ejja balawo beenagenda maaso National League yo bagisazizaamu FA Cup bagambye nti yalina okukomekerezebwa kagende paka mwaka gujja kati kye bagenda okusalawo Premier League wa Premier League tekyasobola kutandika nga bwe yalenda okutandika bagenda kusalawo Premier League bagenda kusalawo Championship bagenda kusalawo League 1 ne League 2 kubanga National League yo bamaze ogikansolinga tewali tiimu eddayo tewali tiimu ejja tewali gwe bagenda kuwa kikopo Peter Che lwaki tajja ku kakookolo Peter Che akakookolo kano akateeka kaasamba mupiira ne bw'aba tali ku mupiira akajjako so takalemezaako bulemeza kibeera nga kyambalo nga bw'olaba ayambala akajoozi ke aka Arsenal n'akakookolo n'akateekako we twogerera so nga bwezi bwe zitambula essayidi eyo bannaye kambeerekereza tujja kukwatagana ku ssaawa tujja kubeera ssaawa 6 mu programu ey'endiba tumanye enteekateeka n'embeera nga bwe zinaba zitambule tenva ku Bukede Fama eno gye bayita embutikizi Uli kumacha saa 12 mpaka saa 4 wanewaka ku 105 Kampala ne 108 Masaka Bukede Fama Bukede Fama embutikizi etegeeza bannayi n'amawanga amalala Minisitule y'ebyobulamu oba ku ddwaliro eddene erikuli okumpi okwekebeza ekirwadde kya COVID-19 okusobola okumanya obulamu bwo we buyimiridde ku kirwadde kino ate naawe alina omuntu gw'omanyi ng'abadde Dubai oba mu mawanga amalala osabibwa okutegeeza ku b'obuyinza tusobole okukwatira awamu okutangira ekirwadde kino ekya COVID-19 okusaasaana osobola n'okukuba ku ssimu zino wammanga nooti 8 nooti emu nooti nooti 6 6